namawire muli mikwano gyange nga naye sobola kumanaginga muyimbi nga mukubira bwe yajja waawo bwe napangisa workshop napangisa kumpi ne Amiri Records naye nga tajeti yange okupangisa wali sikuyimba nali njagala nnyo okukolera basita nze nga basita bwanajjawo n'alaba olugoye lwange ajja ddwagala nze kati olugoye lwange luba lweyongera ate basita mbamba semberedde nzikyenga kyenjagala kyekyantekesawo workshop era workshop yamalawo ebbanga manya studio ya Amiri nga weeri nenga nze nogendayo sigendayo ninga mukole mugamuko wano waliwo studio badde njagala ojje tukole oluyimba nze nku promoting embere manager wo nku managing nga mwe promoting music yoyo twayo tunabeera nga omanya abaana basoma ate yasibayo yali kwa Bishop ngajja nga tukola luyimba wa Amiri nga luggwa nga mutwala nga ndukola video jukira nze mukuyimba kuli okukwe nga njagala kuyisizambu ya maguzi byange nangireko Muyunga Home of Design nangireko ebyambalo bwe birina okufaanana kubaze waliwo ekintu kyemba mpulira kyenjagala omuyimbi afaanane nga nze nkimanyi kyateekeddwa okuba nga nsumulula oluyimba nga lutambula yo oluyimba baluyitanga lutya enyandyerabidde nodyerabira nalukolera video ne lutambula radio ne zirukuba naye nga tajeti yange namugamba nemugani muko bw'omala okusoma ojje nkuyigiriza ebintu bino nga bwe ne music bwatambula ne bwe nakola oluyimba olwo ayina okulaba nga ate muko mwana afunye malala omaye abayimbi banaye batabu malala ngenda okulaba nga yalaba ye munene oluyimba luvuga nga naye ekimenya n'omuyimbi nteeka mujukira bw'oteeka mutofunamu manager alwawo okuddiza ssente nga naye kanajja tukole namuga muko music mulesi ne muleka muga naawe kati nga kasita nkumanyisizaako ku nsi abantu bakutegedde tandikira awo nembita kati bwe mbita jukira nina mikwano nga naye nali njimbyeko kati tuba tuli awo ku workshop ewange nga neeri mu katono nvuddeyo 2017 omwaka omulamba gugenze kati mba ndi awo nga waliwo Mariam muyimbi amugale Mariam wamuno muyimbi wamuno nga nawe kimanyi nti nsobola okuyimba oluyimba ne luzannya ku CBS ngamba ogudde eddalu tekisoboka ne muga oli muwandiisi genda owandiika oluyimba njaddu yimba luzanye ku CBS nanga tekisoboka nimuga gwe luwandiike ne muwa sente nawandiika oluyimba nengenda mu studio Amiri ne musasula nenkola oluyimba lwange bali baluyita batya yagala nze bwe bawandiika yagala nze mama akamwenyu mama obulamu bwange heiye ani awakana kati enyimba gye naluyimbamu mu ddoboozi naluyimba mu ddoboozi eryange eryennyini eddene kuba nayagalanga nnyo amaloboozi g'abo abasajja bajime katumba abo abalina ago amaloboozi ngume ago gatuula nenga naye nsobola oddukola nalukolamu ekyo ekiroboozi nkola oluyimba neno nga ndikodingayo bwe nzija ku workshop ndikodingayo bwe butundutundu nga tetugatta luyimba nga terugwa nembaga luyimba luwedde kakati kye nabagamba kye ngenda okukola kandutwale nga ninya naduka ku CBS nambaga nina oluyimba lwange Chris aliwa mga Chris oluyimba luno nduyina CBS eri mu Bulange tenajja neno Masengere nasiteeka luyimba ku CBS kati jukira nina mikwano gyange gitya gikwatibwa ensonyi ze designer waabwe mbatungira luyimba nga balukubayo ngenda okwira nga luzannyeeyokko nga okimanyi tiluzannye nembaga abaaye ani yawakana tujja kuzannya mukakasi
terusobola kuzannya ate jukire kya CBS kyo kitambulira baaluwulira ati yayimbye naye nga bye nayimbye kyamazima tebiwooma nnyo kuwulira naawe abiyimbye olina kwekweka bateekamu n'okwata ku matu naye oluyimba sebo lwazannya kye nali nawakana naye bano nze mba mpangudde naye mbasinga luyimba bwe lumala okuzannya olwenga naye kati CBS nirako kojja wange wakasimba bamwita kwefu aluwulira nati bamwita nantabwekebera nga Muyunga jayo ebipande ebipande olwo ebyaki bwe mba mmanyi nti ngenda kuyimba nzijeyo ebipande tutawaana kuwanika tekisoboka kati comment section nagenda watiti naye mukaga gamba kojja nti akimanyi nti bwe najja mu kutunga bangamba nzireyo nkanike nga bamayi otubeerawo mu lusaago mukaga kino si kyensoose okukola nefuna okusoomooza nga ngambye nzijeyo ebipande enzirayo nenduwuliriza nga naye kamwenyumwenyu ono bulamu oluzaako luyimba ki nga naye saazikiza omanyi nagaana nze kintu ekitandika saagala kujjako kigere njagala ntuuka ekiseera omuntu awira munaga kati ali beta nga ngenda ngamba muyaye mga Jime kuba siri muwandiisi wa nnyimba nze nga mwale walinfuniddeyo omuntu nampandikirayo oluyimba olulala nga bawandiike luyimba nti tuwandiike luyimba kine mugana njagala bwaba awandiika ekintu kyonna awandiike ku maama bamuyita Lingitoni ngenda okutuuka mu studio nga oluyimba demo bagiriweereza dda nga oluyimba lwa maama nze Muyunga nyimbira maama wange ono wali okawuliddeko ekitiibwa kya maama nkyava dda okuva edda nedda teri amusinga maama kati olwo oluyimba lwe nalizako okuyimba kati era ndwagala okumanya ndwagala mu kusooka backups za Lingitoni bazirekamu kati nga nze yange mweri naye nga tyali tirinatereera nga jjukira sibinkwata nako nze sikola ddoboozi sikola biki nze ngenda bugenzi mu studio ne bagamba walukutte nti kuba nze bumpa oluyimba nnaku 2 mba ndukutte walukutte nti nga nzija nze nteekayo sitonyumiza ebyo nga nikaasabula nga nkuba maama nga nduteekayo bagenda okuwira nga te maama tafuuse maama ku CBS maama ng'akuba mbaga maama kakubye maama wange mwagala nnyo gwe nnina nti kati ebisigadde sirina kyenjagala kumanya naye omanyi nti omuzimu gwa music nali njagala koma naawo nkome ku maama kuba aga kati nzirako ki bandi awo nga Lingitoni oyo nga oyimbe ti naye tulinawo kano konza te luyimba ki nyiikira okole olulimu kika kya reggae mbaga namuyimba nga ngenda nyimba nyiikira okole tukole video ne mbaga ati video sisobola kukola kati video tyate kiki ne mbaga ajja kunteka ku pressure audio anteeka ku pressure mukwano gwo nakubadde mukwano gwo asobola okuzanyira oluyimba ku radio ti naye tekinyuma kumuleka bule sinazanya n'agenda nti oba oyagala luyitewo era music wakuteekamu mbaga kati ndabika naalikomye ku luno awa muzimu lwe gulinnya mbaga sigenda kukola video Jime nga ngamba video nga nkola olulala baluyita guseeyeeya baga guseeyeeya nti era omuwandiisi olwo omuwandiisi ono mutebi olwo omuwandiisi akyuse yawandika guseeyeeya mbandi awo mu workshop nga jjukira njigiriza abaana nga temujjaamu omuyizi jjukira music mbadde ninga muvuddeko nina guseeyeeya kwenkomye naye kanve ku music muteekamu nannyo biki muvuddeko nga mujjamu akaana bakayita Olivia ata master nti wanze ikonze wangi nange no mpulira njagala okuyimba mmanyi okuyimba biki mugabo manyi okuyimba nti mugabo omanyi okuyimba ngenda kuwayo ka collab tulawo omanyi nga sigenda mu studio nzirayo nga baganira omuyimbi naye twalikoze yakayimba
ujukira aba studio bibagala sente ziba zizi omuwandiisi aliwa yekandi twasooka kukola kayimba ki omuwala mwita Enjo Malayika bali omuliddeko oyo Enjo Malayika nga alina akayimba k'ensonga za mutima nga mugagwe maze okusasula onkujjeemu nga takatuwa nga tukuba nsonga za mutima nga mutwala ku CBS omanyi njogera CBS nga n'endala nziwa naye nga erijjukira ze tageti yange yeri waggulu eno yonna njagalayo naye waggulu nga kawenja akuba nsonga za mutima kati ate baba waleese kano omanyi bwasobola okujubisa nkuba nsonga za mutima nga naye lutambula video nti nga onzizaawo waliwo nebe twakolawo kalala nga baketa follow you malokola follow you nga mukaakomawo oli nga naye mukoka kati twalikozeyo akayimba fembi kolabo nga mugawo ina luyimba ki nga azindeteramu awo nga nondamu nga yayo nembayiga tuluddamu aluyita nanaagira nga ateekamu nga mugawo kale kanteekemu tugenda wambiri nga nteekamu olwo yalutwala nodduta nze saaluta ku lwange kuba lwaki lunnaggwa amiri nembeera neetabukatabuka awo lulimba ne lugaana okuggwa obulungi ekandabe bwe namala awo ate covid nga tannajja ninawo olulala baluyita enazaawo luyimba kiweekuume nankuba weekuume ekyankubisa weekuume ensonga yaliwo sijja gyogera naye nga yaliwo lukwata ku siriimu kati wenkuba nga lulimu okukubiriza abantu okwekuumeera obutafuna kawuka kati nga ngamba nga ndutwala ku radio abantu abasinga emwatu nazuula ebintu ebitukwatako ennyo naddala mu media muno mwekenyini mubibuusizza amaaso temubiwa nnyo budde kuba buli gwe nawanga oluyimba olwo ndagala Muyunga abantu nga tebaagala bagambako ku siriimu abantu luyimba luno terugenda kutambula wendukubira kabaka yali tebannamuwa bwa ambasada bwakulwanyisa Mukenenya kati malo ndutwala aji mugana aji oluyimba olwo aluwuliramu Muyunga siriimu luno lulungi naye abantu tebabyagala bibanyiiza konze eki nemuga kali lubeereyo era nesiruwa maanyi ne kati mandi awo ngenda okuwira nga kabaka bamulonze ku ambasada bwa siriimu ngambuuza ngamba Muyunga okimenti kati ate message eri mu luyimba lwo kubona obubaka bwa kabaka etambula nemuga kakasa nti ngatandika ddukuba nga n'abalala bonna babani abakuba aba radio nga batandika ddukuba kuba obubaka bulimu ate kabaka kye bamuwadde nali neesunze kati nga batandika okutegeka emikolo egyo gya siriimu biki jukira baali kabaka maze okutongoza nti emisinde giddako gigenda kuba 2 nti kabaka siriimu emisinde gigenda okuddako gyakuddukira emisinde gigenda okubaawo gyakuddukira kulwanyisa siriimu nga batandise okutegeka nabugabo nga nali ngenda ku posta sebo ng'omuyimbi olw'oluyimba olwo covid we yajjira kati covid ebyo n'abirinnyamu oluyimba era nawira nga Katonda wange naali performiza oluyimba luno maaso g'omutanda nno mu bintu byakusa kyansi yali ezze covid n'abituulamu olwo ne lubeera awo kati covid yajja batuggala abantu bonna bakubye ennyimba za covid president akubye oluyimba sentamu luvuze nenga onayimbe ku covid nga nange ndi muyimbi nsirike ye sikakuba olwe lugenze vairo naye nange ngenda kubaako kyendeeta moze mukwano gwange alina akagaali ndi mwambazi wa fitting nze mu bwamakanika wali 22 na 24 eye ali 24 amuganja zike gaali wano tewali studio nemunzigule studio eriwe erirwanyi omwandisi wange kwa olwo oluyimba ye Kayazi omumanyi namuga Kayazi nti wandika oluyimba nga luwandika nga lumpeereza nga ndukwata oluyimba lwa covid lwabonyabonyansi naye yazike gaali okulinnya fitting nga gaali yali empale yali etuseeyo nga gaali atesobola girinnya gaali mpanvu era ga fitting
oli mumpi muzibu ngenda ku workshop nenzigulawo mu kwebbirira n'enkyusa empale n'envuga eggaali ngende erwanyi nenkola oluyimba lwa covid niruggwa sebo nange nenduta era mu bayimba ennyimba za covid nange mwinaga ye bana abakayanira ssente za sale eza covid singa nange namugamba nange nali nayo project n'ennyimba sebo oluyimba lwa covid kati oluliwo kati oli latest lwe luliwa ate era oluyimba olwo tolaba nti olwa covid naluta ate nasooka kuyimba muyunzi muyunzi oyo atambudde mpola mpola mwagala nnyo era agani sijja nja mufiirako paka nga abantu bamutegedde nakubadde azannye ekimala naye namukola mu mwaka ogwo gwa 2020 mu covid naye ye nalwawo okuteebwa nemuta 2021 nga batutadde kati webimba olukyasembyeyo naye ng'endala mu bitabo nnina demo ze bampeereza weeziri era waliwo yembadde mbala byengattagatta obuwaya era bagana mu bintu byonna ebintu mbikoze erinnya ndirina kyembulako kimu ddisa mu bantu ku TV kuba abantu bonna badde bamanja simanyi video naye waliwo ekyo teraga kyeneesuubiza nga ntandika okuyimba okwo naye nga ndabye nnyo abayimbi nga batambuza ebigere ekyo nkigumira naye sigenda kukwata video nga ndi muzigo era kuzimba kwa kumazi naga ebyo byonna bijje tebagenda gati muyimbi bamusulidde ebintu ebweru biki byofunye mu music ono ze byenfunye mu music tebigenda kwawukanako nnyo na kiki bulijjo nze kyennoonya ba music ono mujjamu saamujjamu lwa ngeri ya kunoonyamu kasente namujjamu lwa mikwano gyange egirimu tegisobola okupushinga music oyo ne yeeyongerayo kwegamba abantu Muyunga gubadde bamanyi omutunzi ate n'abeera Muyunga mulala kati omuntu amanye Masaka bwawira oluyimba lwange Essembabule Egomba kawabeere eggulwa ng'amanye kale oyo muyimbi n'ekirala nti nayagala nnyo obutamala gafa kuba omuyimbi tafa taba essaawa zino nti ennyimba zange tezinnagenda nnyo wala naye nzikiriza nti Katonda n'amala mpitira wano omuntu omumutegeeza nti eyafudde ye gundi aba ateeka okuba ku luyimba lwange kyekimu ku bintu byanjagazisa ennyo okuyimba nti kati awo sikyafudde omubiri mujja guziika naye ajja kusigalawo butereevu ate mwattu nno oyinza okulaba abantu bayinza obutakuwa budde kati n'ogenda okufaawo abantu batandika obbuku kati kimanyi nekino yakiyimbako ayinayo akayimba ka maama tibasiima ogenze butereevu kimanyi nti obulwadde bwa mukenenya buno kuba kati tubadde mu nnaku era nga za siriimu kitegeeza nti waliwo bajja okujjuukirirako oba bubeere nga bwaggwawo kati naye kati yali ayimba ku ki muganda wange waliwo siriimu yaluma abantu oyo gwe yali ayimbako nti ng'olwo birwadde birala nnyo bye bibaluma nga bolaba covid kyeyatukoze kijja kukola ebintu era nekakasa nti kyayimba jja kuyimbira ddala kusoomozebwa kikomusanzeemu promotion era nze waina CBS nze nsaasira nnyo abaana abazze okuyimba nga tebasoose kukola ku mikwano kubanze kyemmanyi nti nga ntandise okuyimba emyaka si mingi naye waliwo bemmanyise okusinga abamu be nasangawo promotion kintu kizibu nnyo twala ntize mikwano ngiina naye era ogiyisaamu oluyimba olwo muganda wange si kyangu wabeerawo okuba amaviviro bwa muganda wange kwendi nteeka akolaga baba kwoli nti olwo n'alyoka ateekako naye bw'oba tomujjukiziza nti wange kwendi totagala ate katagenda kuga nti mpa ssente naye omugamba obuga nti kwendi kati nze mbeera okwo ku leediyo n'enzunga nga naye lwaliro nalyagadde oluyimba lwange luzannyemukko kati kantege ku madimbuko omutega jajja kwendi kino omujubisaawo genda okuwira nga kakanzemu nodduka emisinde kangende kulaga mountain kiki muganda wange oli otya eyo n'omubuuzaako ogenda okuwira nga akayisizaawo kati kantege Brian biba byakuteegaawo kati kitegeeza nti omwana ayimba ng'egyo emikwano nze gye nnina tagirina
ajja bakolimira gati kakati bwe nteekayo oluyimba lwange nze tebalukuba kumbe era abatakumanyi nyimba nyingi nnyo nnyo ziri mu nsi muno era baganize omuntu mu wiiki radio emu ne bwezannyako omulundi gumu neetwala nti ndi w'amaanyi kuba abayimbi bangi waliwo omuyimbi aliyo ng'oluyimba lyo teruzannyangako ku mpewo nga ayimba bulungi nze waliwo abayimba okusinga nze n'omuwulire buzinoga muyimbi ono nga mulungi naye ng'oluyimba lwe teruzannyangako kivula nga balina kgenda kuba busho naye era okuba sho ojja genda kusaza oyimbira abantu ku losiko oluusi beetamiiridde wakati omuyimbi gundi yadde wantu yayaani oyo naawe nga teyabitegedde omwenge gwamulinnye dda kubanga nze abantu bagazi siyimbira mu mabaala oyimbira wa mikolo nze ebyange byakwesanyusa wensanyukidde we akanyimbemuko kuba kati guno omwaka nakayimbe wantu wa mulundi gumu nayimba embaga ya mutabani wange neŋŋenda nga maama kwali naye akanyimba oluyimba luno ne maama nga kwali nasanyuka era mundowooza mu mwaka ne bwe siddamu kuyimba nasanyusizza maama wange kimala ekyo bafaanizi bo batututte for granted nkyabazimba okuwulira music wo gye tucakalira olaba abafaani abo nkyabazimba bagire nga bamuwulira naye n'omuntu omugenda mukaawo nga muli mu mutima tonnamunnyikiza kyofuna nga babakuba obucupa vaayo kati nze ekyo kinnumira ddala omuntu oga nti ngende ennyimbe bangobeyo nze naliko mu nkuuka eyasembayo ya 2019 natuuka kikeerezi nga abayimbi amanene bamaze tukola muyimbi omunene avudde ku stage ne bangamba Muyunga ogenda onaayimba nentunira audience bwenti nenga naye nebaga asigenda kuyimba nga kiki abantu bafuna omukisa ono oguyimba nembaga kati abantu abo mulaba nze sibannamanya bwe nalinnya ku stage ngenda kuvaayo nnyiize kuba bagenda kundeeta misinde waliwo abayimbi awo abaagala obuzindaalo muyimbi omu n'akabaka nze mupe ngende nnyimbe n'akabaka bamumpisaako muganda wange nebaga saabagambye kati awo banene balina okuyimba naffe abayimbi bennyini tulina okwepimira ogane kituufu wano njagala nnyo okuyimba naye wano kati njaawo oba tojaawo sooka okirekewo kiba tulina okusooka okukola ennyo kati music waffe tulina okusooka okwegula mu bantu nga tonnabagendamu sooka obeegulemu basooke bakuwulire banaakuwulira bajja kutuuka ekiseera bakubanja kati gundi lwaki naye gundi notukubanjayo kalonki awo bw'owulira nga batandise okwenyenyamukka kati nga situkulaba ng'omanya amaanyi gatandise okujja naye abayimbi bagwamu amaanyi nga babagobyeyo nze sigobwa ku stage kuba kati wano nyinza okuga ti wano olowooza nakayimba mu Shomeka ate mmanyi munnange olowooza nayimba mu Bbingwa oba 2019 lwaki toyagala kuyimba tolina gakuba bucupa nina kyenkyazimba music njagala nekiri kyenaga nti okubeera ennyo mu bantu bakumanye nnyo sikyagala nnyo njagala music wange agende ngaakula mpola nange nzikiriza nti akyabulamu nkyetaaga okukula music alina okukula nina okuba ne music nga mungi bakuwe stage omanye ti kati ngenda kuba oluyimba luno na luno naye kati siga nti sina ennyimba ziringa 8 naye okimanyi nti ennyimba abantu ze bamanyiiko gye nsobola okujja n'ennyimba nibaga nti ogundi ziringa 2 oba 3 nina maama nina ziringa 4 kati ninamu maama oyo nkimanyi bamumanyi ninamu nsonga za mutima bamumanyi for you bamumanyi kati ne luno olw'omuyunzi ne kati ennyimba 4 tezikumala ku stage ke mazima kitegeeza ogenda kukubiramu ze batamanyi badde ku masimu gaabwe batekemu earphones bulungi nnyo baleme kuwa buddonyiige naye govanga ku muyimbi beetoololemukko bagende mmanji bukala omusolo gwannumye nadda kamulindo oyo aveeyo ye yaani nze n'ekintu ky'okubuuza oyo yaani njagala nnyo omuntu nzije era kyowanga nyimbira nnyo mu mikwano gyange nze kaliwo oyo tabuuza ani nze nagenda ne nnyimbirako awo mu Boulevard ne banfuwa ssente ne mpulira ensawo nange zijjula nga kitegeeza kati bano bonna bamanyi kitegeeza gye tulina okusooka oyina kujja mpola nze osobola okunnanga ne sijja nga ndaba wengenda okujja siina kyenkwongerako kuba abayimbi otulaba ffe basobola okulanga Muyunga naye nga talese n'abantu 10 kale oba olangira ki omuyimbi atagenda kuleeta bantu 10
abalina kyagaseeko oyo omu ababiri abasatu abana abataano baleese nabo baba basasudde ku mulyango bagaseeko ate ng'ogenda muwa emitwalo 3 era bwakibala nze singa nali promota singa wantegese upcoming nsobola nkugamba nekuga kati omanyi ojja ninayo show onajja n'oyimba naye soyinza kumalira budde kulanga ajja yimbe ateekemu amafuta ge transport obudde bwe buli kimu nga tomuwadde adde 10 jangu weezimbe mpola era olwo abayimbi abakaya naffe tebatuwa bino muga naye gundi gwe bw'obeera gwe nga gwe mulabi osasula ogenda okulaba omuntu nga gwe okulaba omuntu nga gwe gw'osasula tulina ebintu abamu bye tulina okukkiriza nga amazima gali nti sinatuuka era kyobola nga abayimbi ba muno ddala mu Masaka muno bagaziwa nnyo lwakubalangalanga ku busho obwo omusanga bamulanze ku kapabu kano bamulanze kali ye naawulira muli n'agaziwa nga naye gundi okimanyi nti abantu bazze mu kyo naye tebakulabye nakulaba nti mwoli kati nze bannanga essaawa zino naye n'owulira mulaga kati gundi bangayo ogenda kujja eno tiye bangayo ogenda kujja mpulira njagala kujjayo nkulabe muga ti aha kati nze tonnanga eyo bantu gye batamanyi onnangira bwereeri bwana okujjayo ndi bize nyiza n'obutajja manjagala nnyo ekintu kuba kali nze wano show ze baakannangamu ne ŋŋendamu ya CBS nagigendamu kubanga nkimanyi eyo linnya lyange livuga bwe naawe bwe siigendeyo ne rediyo yennyini ejja kunyiiga gati gundi tumulanga n'atajja sifaayo oba ompadde sente oba tompadde eyo nja kujja naliko wano ewa Kasolo nga basuubuzi bategese nga basuubuzi nti abo be bakyali bange kangende mbayimbire tulina okulonda tulina okwepima omanyi woogwa okumanya woogwa kusiku kwekakaatika ku bantu okulowooza nti buli wamujja kufiitingawo kakati fiiki kati tuli muno nze nabeeranga muno ne Mr. Spelling kamwogereko emugenzi kubaka ye muyimbi gwe nali manye Masaka nti bwajja ku stage abantu bamutegedde kati ngo ngati Muyunga ogenda kuyimba nti ne Spelling ki nga nzikiriza Spelling okunsookawo ati kiba kikola amakulu ne kati osanga omuyimbi waawa ne Masaka ngaze ku show ku ssaawa 5 balanzeko balutalo aluna mubiru misa kisemakula bonna bamaze okuyimba yazze ku 5 azze naye kuyimba omusanga emabega nmuteekeyo nange ennyimbe ogenda bayimbira akazindaalo ze naliko mu kibiitu kya radio buddu nawe naayimba nembaga ne muleke nammwe mubalemu Robert Lota amaze okuyimba nembaga kati Lota avudde ku stage mwagala nze ngende nkabire okwo muleke kati ffe abantu bonna vibe emaze okukola kyokudda waggulu nga toddamu ogikkiriza awanze era okuba gwe obucupa stage manager ati abawa singa nali stage manager nze ngenda mbasengeka gundi sookawo gwe bw'osanga bano nga bamaze oluyimba olulala kiveeko oluyimba olulala ate nze nkulaga ndisaalikiriza nga bayimbi banene kunga mambu nze nnyimba nina gyendaga omusanga kikola nnyo saba osanga omuyimbi n'omulanga najja ku kivulu ku ssaawa 2 naganze mwana kuba nze ngenda njagenda ne olwo alina ebivulu nga 6 ekisooka ayimbidde abantu tebannatamiira abalina okuyimbirwa bano ffe abayimbi abatandika saabato abatandika alina batintini tebannayingira bulungi ate nga bakyalina bakkakkamu n'omusanga ayimbidde abo ne batandika omukuba nje eyo nga batamidde sawa 6 kuuza mwana muyimbi gasira kuba wayimbye tannatuuka kati tulina okumanya kati ngate y'omukube yasasulidde era nze singa nali bwe nditegeka ekivulu bijja kuba mu order osobola okuyimba ku 4 nti yessebo nga nkusasula osobola okuyimba ku 45 nga gundi amaze nti ye osobola okuyimba ku bweziti nga gundi amaze nti ye olonga mmanya ati kati gwe nkusasula kifo ky'okujja ng'olina show 3 osooke wange nze bamenye obutebe nedda ati biyinza obutasoboka nga bw'obitegese puroguramu zikyuka ku lunaku lwennyini nkubiriraawo bantu ngende wali mbagayi bano gundi taliiwo temumenyera butebe bw'oba oyagala gundi katonnayingira nti oba bagambe nti ssaawa 2 bwe zinawera nga temuzze kamiliyoni ayimba ku 2 butereevu okimanyi ekyo nakyo kikola kamiliyoni wa ssaawa ezi 2 kakati zigenda okuwera nga wooli kubanga kituufu twamulanga era agenda kujja naye ekiriwo agenda keera agenda kuyimba ku 2
tusote mumanja kutandu kyo abantu bakyabasiza obutebe osanga omuntu n'alanga omuyimbi nga naye kennyini akimanyi nti omuyimbi gw'ennanga alina sho ziri 3 ewanga ajja kutuka ku ssaawa 9 takigamba bakasitoma be gundi waali ku kipande nga bayingira osanga omuyayi n'atuula ye gwa eyamuleese ye Kamiiri gwate tomugambye nti Kamiiri ye kituufu waali naye wa 8 ku 6 nga batandika kwasa bintu